Embeera mbi ddala okuva omwami lwe bamusiba yandeka nga ndi lubuto nga sirina buyambi, sirina sabbuuni, sirina sukaali, sirina wadde amafuta agakuma ettaala, egamba n'omunnyo tusaba musabe tetulina wadde ekintu kyonna. Basooka ne babeera nga abafaayo ate ne bamala ne babivaako ne baŋŋamba mbu okyasembayo ne baŋŋamba mbu tunde ekitanda n'omufaliso bye mbandya n'abaana bange kati nzaawe nze sibitegeera ne mbavaako nange ne mbeesonyiira ddala. Abalala abalungi nyongera kuba nga mbanirizaako nnyo nnyini ddala mu puroguramu eŋŋanzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Mukwano gwange gwe wena gy'osinziira bitundu by'eggwanga ebitali bimu twongera bongeza okuba nga tukwebaza olw'okubeera n'omutima ogwo mukwano omusaasizi ate omuyambi bangi muze mutuwa obuyambi obw'enjawulo tuwebaza gwe wena gy'osinziira okubeera ng'olaba na wenna afunye ebizibu mukwano twongera okuba nga tunyolera wamu nammwe naawe ate afunye ebirungi Mukama Katonda musabe busabi akwongere kuba amavivi ku ttaka mukwano omwebaza olw'ebirungi byakuwadde naye nga mu byonna mwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyasobola okuba nga akuwa. Naye n'olwaliro bannaye tutinye tutambudde n'eggendo ne tuga ku Naalongo ali eno mu butuufu ng'embeera yo tetambulira ddala bulungi, ezadde eryo Katonda alhamdulillah yalimuwa bulungi nnyo nnyini ddala weeriri era abaana balamu bulungi. Weewaawo omu abadde si mulamu nnyo mulwadde naye katusabe Katonda ajja kuba nga amusuusa oluvannyuma lw'okuba nga asobola okumuyambako n'afuna obuyambi. Genda butereevu ewa Naalongo sagana mugattako bitiibwa birala kuba Naalongo tagattibwako asigala Naalongo. Genda ewa Naalongo ayongere okubeera nga ababuuzaako n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo n'emboozi yaffe. Gwe wenna mukwano atanaba kubeera nga subscribinga mukwano ku YouTube channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda ogenda kuba nga ofuna program eya Taasa Obulamu. Likinga, sharinga mukwano okomentinge wetugo omutima gutusingira ddala okuba nga twetaaga. Genda butereevu ewa Naalongo atubuuzeeko. Naalongo osiibye otya olwaleero? Nsiibye mutya bannyabo ne basibu? Tusiibye bulungi mukwano. Embeera Naalongo oli otya? Embeera mbi ddala okuva omwami lwe bamusiba yandeka nga ndi lubuto nga sirina buyambi, sirina sabbuuni, sirina sukaali, sirina wadde amafuta agakuma ettaala, egamba n'omunnyo tusaba musabe tetulina wadde ekintu kyonna. Kakati Naalongo tunatuuka ku mbeera eyo ya mwami kumusiba. Embeera yali etya ng'omwami ono tebannamusiba nga temunnatuuka kweyo embeera? Embeera kale teyali mbi nnyo ng'omwami ayiyayo n'aleeta kyaleese nekirabirira abaana n'asasulanga n'ennyumba naye kati mu nnyumba baatugobamu tetukyalina nsula mu bazadde bange naye ate tusula abantu bangi kwegamba embeera mbi ddala. Embeera mbi nnyo. Kati taata w'abaana ono ebbanga we yali nga tanagenda Mukomera embeera yali etambula bulungi ng'enjala gisasula bulungi ng'abalabirira bulungi yennyabo yali atutabirira bulungi nga n'ennyumba agisasula. Naye ku bukyanga bamusiba embeera yajja ekyuka mpola yennyabo. Kakati taata w'abaana ono yazza bwaki ogwamutuuseeyo yonna? Bamukwata bya Kafyu ate ne tulaba nga ebbanga ligenze nga tebamuta. Kafyu mu mbeera ya COVID mu gw'ekkumi n'ogumu ne bamukwatira. Naye mwagobagobako okulaba nga asobola okuba nga ateebwa? Twagobagobako okulaba nga ateebwa naye ne batugamba mbu ate ebisanga ebirala ate be bamuyungako mbu byetaagisa looya nze ne ssente za looya siziina nga we mundaba. Omwana affe mubika empewo temufuuwa. Kakati maama oba nkugambe mpya bannaye Naalongo kuba nkulaba abaana bo embeera eragirawo nti sinungi okuyonsa abaana bayonka balina okunywa. Nange kennyini neetaagisa n'obuugi biki matanga ago nenywa nenzira. Kati bakadde bo wano ogambye wosula wewadda ewa bakadde bo mwana muyonseeko wewadda ewa bakadde bo bakukkiriza obeerewo ewaka? Banzikiriza olw'ekyo ekizibu ekyatuukako banzikiriza mbeerewo. Naye mpozi ogaye musulawo abantu bangi nnyo. Abalongo bano babuwala ababulenzi? Abalongo bonna bawala nakato ne babirye. Kakati maama taata w'abaana ono Ssaalongo nga tebannabakola nga bamusiba mwali mutetenkanya mutya bwe wali olina akalimu k'okola? Nali nina akalimu kenkola nga nkola eyo kulabba bbangi.
Ababandi zitya mutunda rubber band nga tuzitunda bwe tutyo naye zaali zitambula nga zigezaako kuba nga zitambula nga musobola okugyamu ekyokwerabira n'ekyokwebeezaawo naye nga zindabirira kakati abafamire ya Ssaalongo ono balamu bo mu bufunze bo baafaayo okumanya embeera mw'oyita basooka ne babeera nga abafaayo ate ne bamala ne babivaako ne baŋŋamba mbu okyasembayo ne baŋŋamba mbu tunda ekitanda n'omufaliso bye mbandya n'abaana bange kati nzaawe nze sibitegeera ne mbavaako nange ne mbeesonyiira ddala kitotunda omubamba omufaliso ne bona ogutunda n'ekitanda bigenda balabirira bbanga ki nange awo ne mbivaako munnaayo ne mbeesonyiwa ate kati naabakolera ki ne mbeesonyiwa kakati bwe watuuka wano ebiseera by'okuzaala olubuto lukulumye jjukira taata w'abaana taliiwo wakikola otya ekyannyamba nga we ndi Nnaalongo waliyo dokita omu mu ddwaliro yampa maama kiiti awo ne ndyoka nzaala nampayo ku maama kiiti erizaala awo ne ndyoka nzaala naye okuva emabega yonna wali okimanyiko nti munda olinamu abaana babiri nali sikimanyi nakimanya ng'enkya kwe kubazaala awo ne ndyoka nkimanya baŋŋamba genda mu sikaani ne baŋŋamba olinamu abaana babiri ne batunula awo enkya ne mbazaala kati ebintu jjuga ali oba ogula ebintu bya mwana omu ng'omanyi nti mu lubuto olinamu omwana omu kakati mukwano maama ono ne taate waka gy'ogambye gy'obeera bo balina akalimu ke bakola okuba nga abakubeza okuba nga tokyakola maama atunga kyalaani ne taata atunda mmere kaleero kati bwe essaawa zino olinayo kyotetenkanya gwe nga ggwe oba embeera ya bannakawere toyina wosobola genda ye ate abaana babiri onoolagawa nga sirina wendaga era mbeera mpola nendya ku mmere taata gyaguze oba maama bwekyo nembeerawo pozi otugambye embeera nga taata w'abaana bano tebanamamu kubanga bamutwala okumusira embeera yali nnungiko wewaawe teyali nnungi nnyo naye nga mwali mwesobolera ddala batusanze omwana omu otugambye mulwadde ati yafunye ku bujjanjabi era namuwaayo ku panadoozi enfunye eddagala lyenfunye lyemuwaayo bwentyo naye munaye omusawo ntyayo kubanga sente nnyingi kati abaana bano tebamanyi kulwalira bonna ne balwala omulundi gumu era kibeerawo naye kati Katonda abadde ayambye ng'omu si mulwadde nnyo ng'omulala ye mulwadde kati gwe embeera y'obwannakawere gwe nga gwe nakawere ebyetaago obifuna era embeera ya nakawere enkosezza nnyo kubanga era obuugi n'amata sibifunye nakyayi mukazi sigonsanzeeko ate ng'oyonsa kakati mukwano gwange abaana bano wafaayo kubatwalako mu b'eŋŋanda zaabwe mpozi watugambye nti bo tebeetaaga kumanya bagamba otunda ekitanda n'omufaliso weebeezeewo olinayo kuba oluganda nga ggwe waka bemubeera nabo bewagambye nti mbeera ng'oggyeko maama ne taata weebali oba abamu baatambula dda bagenda tebaliiwo kati ebigambo bya Nnaalongo bannange bimpeddeko kubanga tumusanze tali mu mbeera nnungi n'akamu n'aketondo oli mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu omukwano gwange tuli eno ewa Nnaalongo tumusanze abaana be Katonda abadde abamuwadde nga balungi weewaawo omwana omu tali bulungi mulwadde omusujja era ensonga lwaki olaba nti ono gwensigazza yaliwo ng'omulwadde abaddemu omulamulamu ng'akyabuukabuuka bamututte agenda ate agirabeerabeerako ne banne naye tuyambe ku maama waffe ono Nnaalongo waffe asobola okuba nga afuna embeera ennungi n'abaana bakulire mu mbeera ennungi awo gwe natanaba kubeera ng'osubscribinga genda osubscribinge teekamu Olutambula mu Uganda programu eya Taasa Obulamu ogenda kuba nga ogifunira ddala butereevu gwe ne yeetaaga okubeera ng'oyambako ku Nnaalongo waffe ennamba eri 0701 36 32 0706 ennamba eyo mukwano teekako ka message weereza obubakawo bwonna tugenda kuba nga tubufuna butereevu tujja kuba tuddayo ate ewa Nnaalongo waffe
tumuwe obubaka bwonna obunaababuze asobola okuba nga alabirira abaana be abakuza bulungi nnyo nnyini ddala naye embeera yo teyali nnungi oba si nnungi naye abaddewo ku lw'abaana be n'abazaala bulungi katugenda kuba tuddayo wannaalongo ate twongere okuwayawayamuko tumanye ate emboozi eno wa gyegenda okukomekerezebwa kakati Naalongo obadde otalumira watuuka mu ddwaliro obujjanjabi abaana bano bazadde akasente kabbiruka eddwaliro Natuuka mu ddwaliro ne baŋŋamba mbu nnyabo genda olubuto tetutegeera ffe tetumanyi ki ky'olina munda genda mu sikaani. Jjukira wali tewagendako mu sikaani. Essaawa eyo ne ŋŋenda mu sikaani. Kale nalinamu ogumu ekitundu nga gwesigaza mu bulamu ne ŋŋenda mu sikaani. Bwe nagenda mu sikaani ne baŋŋamba bwe abaana bo baabano balimu babiri ate bonna bawala batunudde n'otunula. Nesirika ne bankwatirayo ne mu ddwaliro bwe bankwatirayo n'embeera eyo nenkubira abazadde bange essimu ne mbagamba muleete ebintu ne baleeta ebintu mpozi walinawo bya mwana omu nga ninawo bya mwana omu ne baleeta ebintu bwe babireeta ne bambeerako awo ate enkeera nensumulukuka ne mbazaala wazaala bulungi tewali wakulongoosa ne mama Kiiti omusawo yampampe naŋŋamba kankuwe nampa abasawo nga bakambuwalira mu ddwaliro tebakukambuwalira nga bavuma nga bakuba yali wakisa bambi twebaza nnyo omusawo yenna yasobola okuba nga ozaalisa Naalongo waffe olina omutima omusaasizi era omutima omugabi mukwano gwange weebaza mwenna abatuwa obuyambi obw'enjawulo netusobola okuba nga tuyambako ku bantu bano n'abagambye ffe tutuukira ddala ku ground ne tumanya ensonga nga bweyimiridde netutukako mu bantu baffe abantu ba wansi esobola okuba nga tubayambira ddala bulungi ne basobola okuvuunuka obuzibu obwo Naalongo akutegeeza nti taata w'abaana essaawa zino taliiwo baamutwala bamusiba olw'ensonga ezitali zimu muzira kisaawo omusawo oyo yasobola okuba nga ayambako Naalongo waffe kubanga amuwaate ku mama Kiiti tukweyanza nnyo olw'omutima ogwo kubanga abasawo bannange olumumanyi okututabukira ne mutabuka naye weewaawo mama Naalongo waffe yazaala abalongo be we bali abaana ba buwala nakato ne babiri naye nga bwetukunyonyodde nti omwana omu oba omulongo omu musanze tali bulungi nga mulwadde yafunyemu ekisujja ate Naalongo agambye bwafuneyo kapanado ng'amuwaayo waba tafunye bwe bityo mpola mpola famire ya taata oba Ssaalongo yamugamba atunde ekitanda n'omufaliso taddamu kubanga abatawaanya ebyo bijja kumumala ate asobola okubeera nga alabirira abaana be naye kano imagine kitanda n'omufaliso gulowooza wakedde ku makya bitunda bivaamu ssente mmeka ezisobola okuba nga zikutambuza kwessa n'abaana bano kakati Naalongo embeera nga bweyimiridde yeggwanga ogiraba sabbuuni bamuwanika sukaali bamuwanika okikola otya kuba abaana balina okunywa caayi sisuubira kuba nti amabeere mwegali bulungi bwenfunayo 10 nga ngula wenfunayo ampaddeyo nga ngula amata mama n'afunayo ku muti gwa sabbuuni n'ansalirako we batyo nembeerawo kakati tusanze abaana tebannaba kunywa nakututa kuba tukulabye ogenda kufumba bufumbi mata tubasanze ku caayi mukalu ez'amata obadde tonnaba kuba nga ozifuna nyenyabo ez'amata obadde tonnazifuna naye weewaawo weebaza Katonda olw'okuba nti ssente z'amata osobodde okuba nga ozifuna ate abaana baffe basobola okuba nga bafuna ate ekyokunywa kye banaanywa Katonda kyatuwadde abaana nno balabikira ddala bulungi nnyo nga bwe nabagambye omwana omu tali mu mbeera nnungi si mulamu nnyo akati maama gwe nga ggwe emabegako mpozi watukaye wali olinaku oyiiya kwali mu rubber band wazivaamu luvannyuma lwakufuna lubuto oba nga olubuto lukuze nazivaamu nga kinga olubuto lukuze nga lutuuse ozaalibwa nenzivaamu paka n'essaawa ya leero tuddangamu embeera y'obwannakawere ebuyise etya embeera y'obwannakawere era naye nyigirizaamu kubanga obutaba nabugi na sukaali era olabira ddala ng'ekunyigiriza nakale ekifo kino kuba tuzze tubuuka myala tuzze tutinatina amazzi ate ekiseera kyankuba enkuba etonnya amazzi tegabayingirira ennaku zino kale emyala bagigogola tegakyayingira naye nga gaali gayingira
Gamabeere mwegali bw'oba oyonsa omwana oba balina kubeerawo ka caayi. Era mbawa amata n'ebikopo ebina bano abaana babinywa mbawa amata obeera tobagabiridde n'amabeere tegabamala owaako omu omulala n'asigala ng'akaaba kubanga naawe tolina by'onywa ng'amabeere togalaba. Ne wano w'obeera onywa nga n'ebyokunywa weebiri oba nga akasawo k'obuugi weekali awo amabeere gasobola okujja naye kati tegasobola kujja kubanga tolina bulungi ssente. Kakati embeera ya taata w'abaana oba Ssaalongo ali mu Mukomera essaawa zino mwatuuka ne mugivaako buvi oba abooluganda lwa Ssaalongo bafaayo okulaba nga Ssaalongo naava mu Mukomera oba baakikulekamu? Embeera ya Ssaalongo kale badwe abaluganda lwe bo tebakiriiko naye nze nkitambulirako era paka we nafunye looya naye sirina ssente ze mmuwa kubanga siziyinaawo naye nga looya abadde ansabye akakadde kyokka n'embeera gye olimu yabwannakawere abaana baabano balwadde naye nga looya natuuse ku mutuufu yennyini ng'owakakasizza otya nti mutuufu era eri ku kkooti ya Buganda Road bamumpadde nga ye mutuufu bamukuwadde manye naye biba byakwegendereza abamu bamanyi okuyisaawo ng'enjogera y'ennaku zino nga mukazi munnange nannyamba naŋŋamba nja kuyamba olw'erinnya kubanga n'erinnya balinnya lyerimu saala kale katongere okuteekamu essaala Ssaalongo ate basobole okuba nga omusango bagusala bulungi ate embeera yonna eggwe naye akakadde kano kangi nnyo ku mbeera y'essaawa zino nga bw'ogiramu. Kakati Nnaalongo embeera y'otujjira tuli mu mbeera nnungi wandiyagadde ki bwenga ggwe essaawa zino ng'oggyeko ekya Ssaalongo okuba nti twagala aveeyo? Nze kyenjagala mu bulamu bwange njagala omuntu kale nga nnyambako bananguliranga ku firiigi ng'eyo nenteekamu obutunda biki nendabirira abaana nembezaawo abaana n'amazzi bwentyo mu firiigi eyo muntu nakinkolera. Weewaawo Nnaalongo waffe mumuwulidde mukyala nno mukozi ayagala okola weewaawo emabegako yali mukozi ng'akola mu rubber band nga bwakugambye. Ssaawa zino agamba nti bw'aba asobodde ofuna ka fridge n'abeera nga kamula ku byokunywa asobola okubeezaawo abaana be naye n'abeerawo embeera nno bwekyo bwekyatambula. Nnaalongo waffe tali mu mbeera nnungi tumusanze mu mbeera mbi nga bimusobedde abaana balwadde akapanado oluusi akafunye nga bwe mbikunyonyodde mukwano gwange. Kale gwe wenna aliyo mukwano nga wandeetaze okuba ng'oyamba ku famire ya Nnaalongo oba ng'oyamba Nnaalongo waffe ennamba eri 0701 36 3204. Subscribing nga mukwano ogenda ku channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda ogenda kubanga otufunira ddala bulungi programu olimu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Gwe wenna yakatweyungako tuli wano ewa Nnaalongo agezaako okuba nga atusiigire ekifaananyi ate atusiigire bulungi tumanye embeera Nnaalongo mwawangaalira si nnungi n'akamu n'akettondo akutegeeza nti omwami bamusibira ensonga ye z'atannategeera tabitegeera bulungi nti bamukwata mu biseera bya covid kubanga nti obudde bwali bumuyiseeko mu biseera bya Kafyu ate ne bajja bamupaatikako agasanga agalala naye weewaawo akutegeeza nti asobodde okuba nga afuna looya. Katusabe looya abeere nga mutuufu alema ate kutuyisaawo nga tukyanoonya ate obuyambi bw'omwana oba obw'abaana. Kati Nnaalongo nga tonnatuuka mu mbeera eno taata w'omwana ono omanyi ewaabwe gye bamuzaala omanyi bulungi n'abantu obamanyi kakati ye taata we ne maama we ng'oggyeko bano bamulamu babagambye bo tebeetaaga kumanya taata we ne maama we bo boogera ki ku mbeera eno eriwo oba baagikulekamu nabo embeera yo girimu nzekka n'abaluganda nzekka embeera girimu nzekka. Kakati gwe biruubirira ki by'oyagala oba omuntu asobola okuba nga ayamba ku baana bano kubanga tutegedde nti embeera y'ebintu oba bbeeyi y'ebintu kati nnene nnyo. Owulira oyagala bakwasizeeko ova awantu wano ofune w'obeera gwe nga gw'ove waka mbe waka fune w'embeera kubanga era twenyigiriza tusulamu bangi mu nnyumba agala ofune w'obeera nzira kisayina wabakwatiddeko osobola okuba ng'olabirira abaana ne sukaali sabbuuni bwe bityo neera obuyambi nga obumanyi kawunga muceere ng'ogwo abaana baddemu amaanyi. Ki ekyokulya gwe okifuna bulungi? Badde nfuna ekyokulya
engeri gy'oli wa maama mune maama wo mutaswa kubanga amulekerera mu mbeera yonna weewaawo tebaza maama oba mukadde waffe jjajja waffe maama wa Nnaalongo olw'okusobola okuba nga obeererawo omwana wo okutuuka ku ssa erisembayo. Abazadde baffe baneemuyigenga okubeera nga mutubeererawo mu mbeera yonna. Omuzadde tosuulirira mwana tomulekaawo olw'okuba nti afunye ebizibu. Tetwetaaga kubeera nga tusuulawo bantu bannaffe olw'okuba nti bali mu mbeera mbi. Embeera yeeyo Nnaalongo abaana bamusobedde omwana alaka ayagala kuyonka. Nnaalongo tugenda muwamu kaspeesi asobola okuba nga ayonsa omwana mpolampola. Nnaalongo ngenda kuba nkubuuzaayo akabuuzo katono nnyo. Nnaalongo gwe ki ky'osinga muli ky'owulira ky'oyagala ky'osinga okwetaaga ng'ogamba nti nze bwe bankolera kino nja kusobola otoba n'abaana bange? Nandiyagadde omuntu yenna mpuliriza ali eyo. Mbadde njagala ng'omuntu anyamba oba nanfunirayo ku ssente nengula ka firiji ngaako nendabirira abaana bange. Njagala n'ekirala abaana bange bafune sabbuuni oba pampa oba sukaali n'obuwunga ndabe nga mbeezaawo abaana bange mu buli mbeera nemebasuula n'akayumba wensula kubanga katwenyigiriza tuli bangi. Kakati Nnaalongo nga tunasiibula kuva wano nsaba abaana ab'obuwala abali eyo kuba abaana bangi tubalaba nga beeralusa babagamba kino tokola kiri kye bamugaana kyakola. Oyinza kubasuulayo kagambo kyo bwe amagezi ki? Abaana abawala kyembasaba bawulirize nnyo bazadde baabwe ate baagala nnyo bazadde baabwe kubanga kati owange kumpi ye Katonda wange kubanga nze mbeera nfunye olukumi lw'amata ye ng'ate olw'eggula agagula nga mangi n'agagula ne gabeerawo n'agula sabbuuni ne sukaali n'agula omuti gwa sabbuuni n'ammenyerako n'ampaako. Era abaana abawala baagala nnyo bazadde baabwe babawulirize. Kuba singa naye wali omuyisaamu amaaso ate essaawa zino yandibadde takubeererawo. Weewaawo Nnaalongo bw'atyo wabategeezeza abagambye nti gwe n'omwana w'obuwala wuliriza nnyo mukaddewo kana akalowoozo n'ensonga nkulu nnyo tubeereko nnyo nga tulaba. Mbagambye nti Nnaalongo abagambye akuddira mu luyimba taluwoomya naye nze ngenda kuba mbaddiramu nti abaana b'obuwala wenna gye muli n'ab'obulenzi kwesaba tutugera kuba nga tubasuulirira. Siwulirize nnyo bakadde bammwe mufeeyo nnyo okumanya bakadde bammwe kye babagamba kuba singa naye yali tawuliriza mukadde oba nga amuyisaamu amaaso essaawa yaleero embeera weemunyigidde yandibadde atema nga tasobola kuba nga amuyamba oba nga amuwa obubuddamu. Bwewaawo tugenda kuba nga tuva mu kifo kino. Mmwe mwenna ababaddeko abasinziira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu Saudi Arabia mu nsi ezitali zimu Saudi Arabia, USA, Canada, Uganda wonna we muli bumusinziira bamikwano tubeeyanza okubeera nga mulaba programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu ate ne tuwelcominga obuyambi bwonna bwe musobola okuba nga mutuwa. Tubasuubiza nti obuyambi obwo bugenda kuba butuuka butereevu ew'omuntu oyo gwe muba mwetaaga butuukeko. Tugenda kuba nga tusuka ku leero. Nsigadde nze na Wange Irene mubeere bulungi tusisinkane ate oluddako.